ng'omanya tugenda kuva mu buddu kasoola banga byonna byekyanze ng'omanya bw'atyo bw'ayogera Mukama tugenda kuva mu buddu bw'Emisiri. Njagala okuwoninga abantu abakola ne Museveni mu mulembe guno nga tonnaba kubeera excitement of excited before being excitement nze nasoma kuba mujalooza mbuno sasoma sooka otunuleko emabega ku bantu ababaddewo nga bakola ne Museveni olyoka obeera excitement nga Museveni akuwadde omulimu. Omanyi muli bakujjukiza abantu mu NRM naddala Museveni leero waliwo omusajja nkubidde essimu mbuuliza NRM kwegamba bo batuuza mitwe ng'akabina ke kali ku mitwe bo kugamba nga basalawo omutwe ne gudda ku kabina nengamba ono omusajja te filosofiko gundi eno nga gyaleesenga tebalina magezi. Mwakubyemu akafaananyi emabega abantu abakoze ne Museveni embeera gye bamalirizaamu gw'olyoka ojja weefuula owakabi Brandon Kintu omanye abantu abasookawo abakola ne Museveni mbakuyitiremu wano obawulire before being excitement. Before being excitement nkubuulireyo abantu abakozeeko ne Museveni nga bali bamanyi mbuno baakikuba baakimala naye ng'olwaliro ne famire zaabwe zaasiimulwa ku feesi y'ettaka zaasiimulwa ku maaso g'ettaka. Kati mwabaliwo kati omulembe guno mwefudde abaakabi mulinyiridde amazima mulinyiridde constitution mulinyiridde obuntu humanity mulinyiridde buli kintu kyonna mukirinyidde eggwanga mulirinyiridde naye mwakubyeko akafaananyi emabega abantu abakola ne Museveni bwe bali kati kambaweeko esaamulo genda onoonye enkomerero ya Dr. Samson Kisekka yasooka kubeera prime minister n'abeera vice president si kyekyo ekimu ku byo. Genda olabe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yaleeta Museveni ng'ebintu bimulemye omuntu eyamuzza engulu yali Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Olwaleero ajja n'agamba bannange mmwe essuubi lyange naye obuyinza bwatwalibwa before being excitement ani ono ali mu kumpabula. Awo wennyini bannayuganda nga tetunnaba kukyamuukirira nnyo gwe wenna ali gy'oli nga tonnakyamuukirira nti olwaleero bampa $50,000 ku ssimu yange ne bantuma nvume His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Omuvuma lwakuba omuyinako ensonga oba omuvuma lwakuba bakuwadde $50,000 ky'oyingiramu okimanyi oba tokimanyi. Weebuuze nti abantu bameka abagezezaako okweyimbamu His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ne balemererwa? Abantu bameka abakozeeko ne Mwami Museveni ng'olwaliro tebakyayogerwa nako tebalina we bali? Lwaki ndeeta example ya His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu? Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekyokulabirako kye twogerako olwaleero kubanga ye mununuzi w'eggwanga eyavaayo n'akkiriza okuwaayo ebibye byonna n'akkiriza okwavuwazibwa n'akkiriza nti bamugaana okuddamu okukola bizinesi ze nga bwe yazikolanga olubereberye naye nga Uganda enonoddwa. Kyagulanyi Robert Ssentamu kyalwanako kya ggwanga lyonna, talwanirira kiki ng'omuntu wadde bangi bavaayo ne boogera bye boogera nti alwanira buyinza kubanga ayagala kulyamu naye ng'abalala bwe bazze bakikola. Naye omuntu eyandibadde alwanira obuyinza nti alyemu yandibadde nga Mwami Museveni we bajjira mu buyinza ebiseera ebyo kubanga Mwami Museveni yagenda okujja okuwamba. Ebiseera ebyo yali musajja ayambala lugabire nga tasobola na kwegulira ku ngatto ya buvunaanyizibwa wabula olw'okuba nti yali nga munnamagye ng'alinamu ku skills z'emmundu kyekyamuwaliriza okuyingira ensiko naye ng'alaba nti akasente kaafuna gyali tekamumala. N'agamba tulwanire eggwanga lino tuliwambe ku bannyini lyo tusobole naffe okubeerako obulungi tugaggawaze famire zaffe. Wajjukira balina abantu baabwe
weewaawo baali baagobwa gye baagobwa nga bali muno mu Uganda babundabunda. N'agamba tubbe ebyobugagga by'eggwanga Uganda singa tulikwatamu 5 tununule famire zaffe nazo zibeeko obulungi. Olwaleero kiraba tewali wa mu famire ya Museveni ali bubi. Kakati abantu nga Kyagulanyi Robert Ssentamu amaze okuzuula ekintu ekyo nti waakiri munyuunyunta eggwanga naye singa ne bannayuganda mubaawo ke mubalekera, singa mubalekera chance ekola nga baganyulwa mu ntuuyo zaabwe, naye musazeewo eggwanga kulyeddiza na buli kyabugagga kyali omulitutte. Kyokka ekyewuunyisa nti bannansi Katonda beeyawo eggwanga lyabwe Uganda temubalekedde mwaganya kwegazaanyizaako mu ggwanga eryabwe. Bobi Wine yavaayo alwanirire munnayuganda gwabonaabona. Olwaleero bwe yajja okulwanirira gwate akudaala ng'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeyagaliza bweyagaliza n'ekwatako ku ntebe ya ggwanga ali emu ng'abalala bwe balowooza. Kyokka nga teweebuuzizza nti naye bagenda kumpa obusente buno nnwanyise Kyagulanyi Robert Ssentamu. Lwaki bampa ssente nze nnwanyise omuntu azze okununula eggwanga? Goloza emitwalo 5 egyo gye bakuwa nti bagikuwala kubanga baagala kubeera bubeezi mu buyinza nga tebalina kye bafunamu? Bakuwa emitwalo egyo 5 obayambeko okulwanira eggwanga eryabwe kubanga bakyaliganyulwamu bingi, naye ate gwe gubadde emitwalo 5 ojja kukoma ku egyo okulya kubanga weebuuze nti ate gwe basobodde okuwa obusente olwanyise Bobi Wine? Gwe ow'amaanyi ennyo okusinga kwabo abayambye Museveni mu binene? Wuuyo bakuwadde ekizampo ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nti ye yamuyamba nnyo okuwangula olutalo olwamuleeta mu buyinza. Omuntu eyamuyamba okuwangula olutalo gwe yandibadde ayisanga olwaleero bw'amuyisa, gwe yandibadde afaananya nga bw'abadde afaanana musajja wattu emabegakaawo nga tebannamutwala mu ddwaliro okujjanjabibwa. Kati mwegendereze nnyo nga mukolera abantu musooke mulowooze, lwaki ankozesa? Lwaki ampa ssente zino zampa olwaleero nti mulwanire entalo ze? Entalo zino bwe tuzirwana ne tuziwangula nina kye ngenda okugabanamu ku mugabo gwonna, oba buno obusente bwampa bwe nkomako? Awo bwe munaamala okuzuula ekyo mujja kubeera abantu abeerowooleza nga mukozesa emitwe gyammwe. Naye mwakubyeko akafaananyi emabega abantu abakola ne Museveni bwe bali kati. Kambaweeko esammulo. Genda onoonye enkomerero ya Dr. Samusoni Kisekka. Yasooka kubeera Prime Minister n'abeera Vice President. Si kyekyo ekimu ku byo. Genda olabe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eyakwata eyaleeta Museveni ng'ebintu bimulemye. Omuntu eyamuzza engulu yali Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Olwaleero ajja n'agamba bannange mmwe essuubi lyange naye obuyinza bwatwalibwa. Before being excitement, ani ono ali mu kumpabula? Namagando wakanya tica. Ompakanya kwegamba oli mu kirasi kuwakana. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yamala kwekandagana ajja mu maaso ga kamera nga Mayiga amugamba yita wano genda eri. Kabaka n'agana najja mu maaso ga kamera bw'ati ensi yonna nefe ennaku. Internet nekwata omuliro nga baateeka abakamera ne babagamba mudde wala mumulageko katono. Kabaka olwava mu mmotoka yatambula, mujjukira ekintu ekyo, yatambula agenda mu maaso ga kamera. Mayiga n'omusirikale ne bamwekiika ne bamugamba dda wano n'agala najja mu kamera. Nga wano nga emimiro nga Kabaka akaze. Internet nekwata omuliro, tikyalumbuye ne yejjerera. Nange nali ngenda kudda ku saidi y'abantu abakuba lumbuye. Lwaki otulimba nga Kabaka mulamu? Gw'obijjawa nirumbuye bweyita ki? Lwe nali ngenda okukyuka nga ntegese puroguramu lwe nagisazaamu nga ddala Kabaka ali bubi, nali ngenda kukuba tikyalumbuye. Lwaki atulimba? Kati abantu bagenda obitambuza. Okimanyi buli yagala embuli yali agenda kukuba tikyalumbuye. Owulira? Oyo
oyo ye yaleeta Museveni, yayamba Museveni ku byonna. Genda olabe kyabazinga wa Busoga. Olwaleero bwafaanana. Tasobola kutambula, tasobola kuyimirira. Wabula tasobola na kufuluma ggwanga agenda kufuna bujjanjabi. Oyo ye Museveni. Olanya yatugamba Museveni ye mutabani wa Katonda ye Yesu. Museveni yakera ku machani yeewana n'agamba olaba nkomezaawo Olanya mu keesi naye ate mayinja. Kati nno owulira. Sulaiman Kiggundu Sam Kalega Njuba Kadaga yafuba waali. Bukenya bali baseka Bukenya. Kazini Jeti Mwebaze ntandise okugwa ku fayiro za Jeti Mwebaze katumala okukola research nja kujja mbabuulire bya Jeti Mwebaze. Omuntu yenna aliyo ng'omanyi kifa ku Jeti Mwebaze enfaaye n'ebirala UPDF ISO Semwai Ministry of Defense n'abalala mwenna. Kyensinga okumanya kwe ku protecting sources. Ekyo kyo tewali ayinza kingamba. Kyomanyi kyonna ku kufa kwa Jeti Mwebaze ne Kazini ekyamazima ku byo ini box mi jangu mu kabox kange ku +974 33 93 96 39. Naduli Nobo Mayombo Aronda Nyakairima Kisamba Mugerwa Bukenya Vice President Francis Ayume Wapaka Haburo Ikondere Katumba Wamala Mwabo mulimu abakyali abala mugenda yo babuuze nakadde ogenda obuuze ne obuuze ku Katumba Wamala naye simanyi oba naakuddamu kubanga ajja kukimanya olimbega. Katumba Wamala yayimira mu kamera n'agamba Museveni ne mutabani we mwebale nnyo mwebalire ddala byonna bye mukoze obubaka butuuse. Mwenna ne muyomba bamukubye ate abeebaza naye bali Katumba Wamala yakola omusajja yakula atya olowooza mbuna ya Katumba nze ndi musirikale nsobola okukotinga ekintu nemmanyi eyo kodi yali teyebaza buyambi bamala bane beefula bamujjanjaba n'abagamba mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale gwe ne mutabani wo. Katumba Wamala ne bwoneebuzaabuza Museveni ne mutabani we be batamuwalawo ate era naawe bakunoonya. Museveni yatta abaana ba Nadduli bonna be yamusanga ayina mu lutalo. Ne bamaliriza olutalo Nadduli n'alowooza ali ne Museveni n'azaalayo obwana bw'obupya. Nabo n'abutta, nako n'akatta. Kamubweka yali alina akaana ke nga Museveni n'akatta. N'aleka Nadduli. Abakyali abalamu basobola okukubuulira. Bukenya yabeera Vice President guni n'alowooza akikubye n'akwata omwana we n'amutwala simanye Sandcast agenda asoma amagye ne mutabani wa Museveni. Omwana agenda otuuka batudde mu kirasi nga mutabani wa Museveni musiru oyo Muhoozi Bigodo. Tuyina bamuhoozi babiri. Tuyina Muhoozi Geno wa UPDF David Muhoozi. Tuyina wa Geno wa LDU Bigodo Muhoozi Bigodo ne Muhoozi Nvi. Kati Muhoozi Bigodo gwe njogerako. Mutabani wa gundi mutabani wa Bukenya n'agamba omwana agenda otuswaza bannange n'amulagirira ng'olumala okukola empapula zino bw'ati olumala okukola nga zinaazimuwa ng'onaawandikako erinnya ng'onaakola ebibye n'aguyambako ne bayita bonna ne bakomawo. Nga mutabani wa Museveni bamutikidde ebintu by'atamanyi by'ataakoze ne basalawo batte Brian. Ekyassa Brian magezi kubanga yali asinga mutabani wa Museveni. Njagala beegaana.
yamuyamba neba naye omuntu bwakuyambanga onywezanga nze mamebe yanyambako mu biology yanyambako ng'ebintu biology practicals okkirizibwa okuyamba munno mukazi wattu nanyamba neba naye bantu mwe muli babi ng'ojjotto omwana wa munne yakuyambako neba naye muli babi Museveni ne mutabani wo muli babi nze kasa yanyambako ku biology oyo banaye ku practicals ngamba munnange abaana bona be twasoma nabo bonna ne batanyamba ate bye mbagamba mazima weewaawo noonya abantu abalamu abaliwo bakubuulire abaafa bonna baatemulwa butemulwa Wapakaburo yatemulwa butemulwa Francis Ayume yatemulwa butemulwa Francis Ayume baamukuba amasasi mu mabira ne bapanga akabenje ne bagamba mbuno yagudde kabenje Francis Ayume ne babagana n'okutunula mu keesi ye Wapakaburo yali agenda okukola ekibiina ky'ebyobufuzi olwo nga tunyingidde political party system Museveni teyamukola n'amusibira ewaka taso n'amugwako omusajja n'alwala ne bamuteeka under siege ne bagaana okuyingiza ekintu kyonna Wapakaburo n'afa olanya ebyolanya byo mubaddewo ne mubiraba kazini bakatayimbwambo bakulimba bamubesasi ku mutwe Sulaimani Kigundu mbabuulira kindeke ki naye bw'olaba obukwerego obuto Brandon Kintu busy defending NRM and Museveni naye bannange Brandon Kintu omwo wasiiwuukira otunulanga kana akasajja kakabuye ekyofa togabye omwo otunuuliriranga kabuye ekyofa togabye Obos Majezi Ruth Achenge Anita Among okimanyi nti Ayume yali sipiika wa palamenti okimanyi basupiika ba palamenti bonna Museveni abakozeeko okujjako sekandi ye yeefuula omuyungwe naye ogwo ogusajja gutegeera ogwo ogusekandi mugulabanga oguyungwe gubeeraawo bwe guti guba gukenga Ayume Oranya Kadaga basupiika abaakusooka Move conscious gwe muzungu gwe ddeyo mu America nagambye ddeyo mu America okiikirire Chicago genda ofuneko essaza ly'okiikirira genda okiikirire Chicago ofune obwa supiika gundi mu America va mu nsi z'abaddugavu ojja fiirayo gwe mukazi gwe Jenny Ruth Achenge ne Museveni mwawulidde mbu waliwo simanyi mikro biki mikro COVID ali mu ggwanga lya Korea South Korea olwamuwulidde mwagala kumuteekawo mangu Korea gundi ali luddawa mwagala kumuintroducinga mu Uganda mangu mutandise okuteesa okugamba mbu COVID yalabiddwako simanyi wa ali Indonesia mwagala gamba mbu COVID we Indonesia ayingidde Uganda wamanja bibaleetere enkya waliwo bayinginiya babadde busy State House wabaddeyo emirimu eno badde eri babatumye egindi babadde busy nga babagize so Mpoma satellite gundi dereva ne engineer tebasobodde yitako ku Mpoma satellite muleke ennyumba ya sitaani ekwate omuliro so kakati awo Singapore
Ndowooza Singapore wamoyinza okuba omutuufu Singapore ba Indonesia baagala kukola ki so nkyalinda bayinginiya basetolinge kuba mu State House waliyo egundi ebintu eno ate nga abakola ku mpoma satellite ba SFC bajjeno ba SFC kubangira be bayinginiya be tulinawo abakola enguudo mu nkuba. Now, ngeze mu politics ngene mu kigambo kya Katonda. Njagala bebaze olw'ekigambo ky'eggulo ekyokukyusa amagezi gaffe okubeera amajja kyatambudde bulungi nnyo. Bantu bangi bangambye ekyabakoledde era batandise okukyusa amagezi okubeera amajja. Ebimu ku biriwo mu politics w'olwaleero era wakyaliwo ekya His Excellency bye yayogera mu BBC oba ku BBC mu UK bikyalandira ddala kuba buli omu abitaputabu bwe. Nalabyeko ku front line neneewuunya ekirala bannayuganda njagala obbagumya nti omulembe ogujja Uganda ey'enkya ezzaamu amaanyi at least yo ezzaamu amaanyi ebitundu nga 65 ku buli 100 okuva ku mulembe guno ogwaffe omwebafu. Waliwo ba politicians boolaba nga basunsula ensonga ne bakwewuunyisa n'ogamba kati ono yabeera atya mu palamenti era atukulembedde atya mu kapasite zonna naye ng'ebintu abiraba bw'ati. Nalabye abaana ba primary bonna okuva ku baby bonna owedda ku speak day owedda message balina yankyukakyuka bamanyi ne yawamba abantu baabwe bamanyi n'abaana gundi n'abantu abaawambibwa bamanyi buli kimu kigenda mu maaso. So Uganda ey'enkya ezzaamu amaanyi abazadde mwongere okutegeeza abaana n'okubasomesa ekyo bwe mukimala Uganda y'enkya mujja kuba mugimaliriza. Kati tununule eyo olwaleero. Ulira mbuno His Excellency yakoze bubi okwogera ebigambo ebyo kubanga ba leaders be ba MP be yabamazeemu amaanyi simanyi yabakoze bubi ekyo kintu yakyogedde bubi. Munyagwa yagambye nga liido oyina ebintu by'otasobola kwogera n'obwe biba nga bituufu oyina ekintu ky'olekayo olw'okubanga oyina okukola bw'oti. Wulira Nandala Mafaabi bwe yabaleetera ssente 221 ne mukisirikira kyaggwerawa kati Besigye buli lwajjukira ku FDC akaaba. Nandala yamugamba geza osale najja nankumbi nkutemeka ebigere. Besigye eyatandika founder jjajja wa FDC tasobola kulinnya ku kitebe kya FDC. Nandala yamugamba yita wano nkukuba ebikonde ate nno kwamukuba akakasajja kakaluba omwo mwe kaakuliranga akalina ebbango kaakula bwe kati si kasajja kangu era Besigye bw'ali yitayo bali mukuba nze mbabulira kakasajja kajja mukuba. Nandala mumumanyi mugeza ne mugendayo ababye emitwe bwe mwakisirikira mulaba gye kyaggwekerera mwagala naffe tusirike. Mesadi zammwe ez'ebyobufuzi temuzituleetamu ffe waffe twatula amazima. Kyemugamba mu NUP temuliimu ba MP abagenda ne Museveni. Kagabo yayimira ku magulu ga 2 n'akyogera. Waliwo ogusajja ogulala ogwo ogwawaawaawaawo awo saidi y'ejjinjaawo gwegwani gulina erinnya guli awo gulina omutwe gulinganga ogwa Doni Wanyama gwegwani ogwo ogusajja gwawaawawo awo between awo Jinja oba Jinja watandikirawo mu Nalufyenya around awo ogwo ogusajja gwegwani gwalangira mu butongole nti gwa muhoozi. Kazibe Bashiri Mbazira ine mundu NUP ine mundu. Kazibe Bashiri Mbazira emundu yagijjawa. Jimmy very good Jimmy Rwanga ugwa. Kazibe Bashiri Mbazira ina pistol NUP yajimuwa emundu yagijjawa.
omubaka wa Nup yenna bwe yeesiba ku ekyo ekintu mbu kyamulumye gwe bagambye gwe bagambye gwe kitaalumye si gwe bagambye mwe mubogerera munyagwali wa NUP njagala omubaka wa NUP ajja agambe nti bannange omukulembeze waffe watukoze bubi era bannange nze mpulira wankoze bubi gwe yabadde agamba atali wa Museveni otyaki nga tuli wa Museveni najja ne mbagamba nze ndi munyarwanda bwe mba nsazeewo okuba munyarwanda ndi munyarwanda naye ne mmala nsanga abaganda abannayuganda abakyoli oba abaluulu nga bateesa okutematema abanyarwanda mbayambako mbalagirira abanyarwanda we bali ne mbawoleka ne tutematema abanyarwanda nze ebyobunyarwanda binkwatako bye bakoze Uganda mbibaddemu nze omu ku baagala obatematema mbamalewo bwe boogera ku banyarwanda kinnuma waliwo mama wange omu ali awo US tutera okunyumya naye nangamba naye bannaye wire nkubuulire bannange abanyarwanda mwantama nga nze nejjamu oba bamutama bamutame nze ndi munyarwanda wandabye yerugogo muyite olukiiko lw'abaganda bwe mutandaba eyo gwe wajja omubaka wa NUP yena n'agamba nti ekyo kyamulumye gwe walya sente za Museveni teyagambye nti ababaka bange bonna yagambye abamu ku babaka bange Kagabo yakyogera openire Kazibe Bashir alina emundu yagijjawa Jimmy Lwanga n'abalala basaalirwa naye basaalirwa nkusekeredde genda obuuze Mwiru obuuze ne Kasano Wadri ate mwe babaka mwe kambabuulire His Excellency Kyagulanyi si yabeetaaga era tabeetaaga mumwetaaga emirundi mutwalo kubanga yeye bantu yeye nyini yeye bantu ate n'abantu yeye genda obuuze Kasano Wadri mu kitundu ky'omwaka kye yajjiramu ebigambo byokka bye yayogera yagenda okudda mwaruwa ne bamulaga lwaki nkoko anywa amazzi naye nga tafuka talidda mu palamenti Kasano Wadri tetulina kyetubeetaaza era waliwo abagamba munange wire akali ate bwogamba mbuno His Excellency tumusabe aleme kuza Mpuuga ekibiina kijjagwa mmwe nze nayagala omusajja gwe bayita Ferguson Sir Alex Ferguson mu United yagaana okuzimba omuzannyo asinga ttiimu Beckham nayagala akikole n'amukuba engatto n'amutunda n'okumutunda ng'atandise okwefuula maani n'amutunda tetwawangula bikopo mbwate munaye kakati Mpuuga asobola okutwala akitwale ekibiina akitwale bannange His Excellency Mpuuga akoze bulungi muleka awummule mu bitiibwa mbwate kakati era asobola okugira akigire tulabe ubedde ki mbu His Excellency yayogedde bubi mbu simanyi biki mbu kubanga kakati ababaka bajja kunyiiga omubaka yenna anyiiga olwa statement eyo gwe babadde bagamba gwe wazirya atazirya bikulumako ki basobola okwongeza omwenge faaza n'ayomba basobola okwongeza omwenge ne bagamba nti abange ekipa ya bbiya egenze ku mitwalo 2 n'osanga sheeka pasita ne bishopu nga bayomba bannaye ne mujja mwongeza omwenge tebibakwatako oba omwenge gudda ku miliyoni
bwe mwabisirikira mbo omukulembeze alina byatayogera bwe mwabisirikira biki ebyavaamu sinandala batwalako kibiina tu eyo nga nvuddeyo ngende kukira kuba ngenda mu kigambo kya Katonda ensonga ezabadde mu palamenti olunaku lw'eggulu zirina okubeerako ekkomo mutubuulire ekiddako chapter ya ripooti eggalwe ba Museveni tebamanyi bantu baffe gye bali bo bwe bagamba kati mwabaffe mutubuulire kiki ekiddako bwe mugaana RO antumye magambe bwe bw'alangirira ekiddako temugeza ne mukiyingiramu kubanga buli kimu tukirina ekkaadi zonna tuzimanyi nga bwe zirina okuzanyibwa kubanga naawo twabaviira mutuukewo mutubulire kiki ekiddako bagambye mbu supiika agenze kukebera bujulizi buno alabe n'obutambi mbuno simanyi akomewaawe ensala supiika badde bweru wa ggwanga kyemugamba supiika tabaddeewo ebintu byonna ebadde bikolebwa kiki Mpuuga kye yayogedde ekyabadde ekipya ennyo mu ripooti ekitamanyiddwa oyo omukazi eyoyita Naalongo kyatamanyi oba kyatalaba ayagala kutugamba nti olubuto abadde alina nkongolo amaze naye emyaka 3 nga taliiwo ng'ali eyo alwana n'enkongolo oba yasoose ozaala abalongo kiki kyatamanyi ku bye baayogedde kikyatamanyi gavumenti nammwe nnyina kye mbabuuza ekirala muwakanya nti abantu tebaabula oba baabula si mmwe mwabatwala kubanga nawo temutubuulira bulungi muwakanya nti abantu tebaabula oba baabula nga si mmwe mwabatwala kubanga n'okubakuuma mu mulimu gwammwe muwakanya nti tebaabula oba mudifendinga omuntu kyemugamba tewayinza kubaayo force endala eyajja nebabbako bannayuganda nebatwala nga temumanyi lwaki mudifendinga budifendinzi ne mutagira kati awo nawo njagala mutubuulire noolaba oyo omusajja oyo gundi gye n'omuhoozi oyo nabagambe waliwo muhoozi bigodo ne muhoozi ow'envi omugezi alwana okusirwala najja n'akooti nga n'agamba tebalina bantu wabula waliwo muzzukulu mutabani wa Amini gwe bayita yeekolera yakuba kamuntu majambere ngumi majambere naafa naye nga mu statement eyo scenario gya quoting ya majambere yagamba nze nkole nalufyenya era n'ab'omu safe houses bonna nze mbalina nze mbabuzaawo kati njagalayo emirambo ena ekyo teyakyogedde muhoozi ow'envi alwana okusiruwala eyo scenario gye yakootingiddemu mutabani wa Amini yeekolera itongwa kamuntu yayogereramu ekigambo njagala emirambo egi njongere ku babulijjo kuba nze nkola mu safe house mmwe mututwala mu politics mmwe Mpuuga weebale nnyo ekyo ekya diplomasi okikoze obalabisizza what is the next for us we have fetini kiddako tetubulwangako kiddako bakulimba naye tokiyimiriramu ku luno kijja kukumenya eggumba ekyaluno kya kukumenya ggumba mutubuulire kiddako tukoye diplomasi wammwe kubanga kati mbona agenza akebere ripooti agisomemu ate ne muhoozi agikebere ne muhoozi akomewo ate ne supiika akomewo ate ne bano bamuddemu ate nono maama ng'omwaka gugwako ripooti yawedde twagala bantu baffe abaabula gavumenti tebalina ate nga baabula abantu baffe bali mu kkomera mu state house Entebbe Museveni bw'aba awakana ffe tugenda kujja twaze state house tuggyemu abantu baffe bwe tutabasangayo tuveeyo abantu baffe abaabula Museveni yatugamba abayina
tusobola obbulwa ffe ekiddako tetusobola kubulwa kiddako. Abantu baffe bali mu state houses emu ey'e Nakasero endala y'Entebbe. Twagala abantu miliyoni 4 zigenda Nakasero, miliyoni 12 zigenda Ntebbe. Kyekiddako Mpuuga tubuulire ekiddako naffe tukubuulire ekyaffe kuba tumanyi abantu baffe gye bali. Mwabadde mukaza Mpuuga bwe yabadde akola introduction yagambye bw'ati. Alina introduction yawo mu Luzungu ng'olwange luyabadde ayogera era abantu senga babadde wano semanyi senga bekiwo gundi kyava mugamba ani oyo omukazi oyo omuzungu. Tobyogera bw'oto kubanga wano alina engeri gy'assa alinga ekibaata ekisajja. Mbuno wano tewaliwo kkomera. Wansi wa parliament waliyo gundi, waliwo detention center. Oyingira mu Ministry of Education n'oyingira wansi awo waliyo abaana abaliyo. Weewaawo genda yolabe. Oyingirira wano ku gundi, oyingirira ku Ministry of Education waliyo omukozesa okugenda eri parliament etudde ku detention center, etudde ku House yawale yogeza alinga embaata kabuzi. Buno yayagala akola ebyabalungi ebyakadaaga. Bane Kadaaga yanyumira obwa supiika.